Sente nali mbivuddeko nga njaga twesinkane ng'omuntu gw'oyagala. N'angamba naye oba oyagala nkole ki nkusinkane sooka ompe ki emmotoka kubanga nze nswala okutambula n'emikwano gyange nga ntambuza ebigere kati ndi sereebu. Kati omukyala oyo musawo Omuganda bwe yandaba nga nkola ki nga nkaaba. N'akola vidiyo n'agamba leero njagala tuloga ono omusajja akomye okulya ssente z'abakadaama. Singa wakwata sente zange emirembe n'ozimpa oba n'onsisinkana kyandibadde kitono nnyo. Singa yakuwa akaboozi kyokka kye nali neetaaga. Kaboozi ke kaleeta obuzibu. Kwemolera mu kaboozi ku MR Live kwe tuli amanya bampita Methanic Rabongo oba Rima Sam. Nesimye nnyo okubanga ne leero Katonda ampadde omukisa ogwereza eggwanga lyange naye waggulu waabyo n'ogubulira enjiri. Nze nzikiriza nti oyo yantonda ayina ensonga lwaki ne guno omukisa agumpadde. Ebibuku ebyo nazuula lwaki akyampadde omukisa ogw'okuba n'obulamu. Kwe kumuweera obujulizi, kwe kubuulira enjiri y'okumwagala n'okumwagaza abalala. Nze nzikiriza mwe yatonda ensi n'eggulu era amayanja yagaawula n'enkalu. Yatonda amalungu n'agaawula ku bantu wala gonna nagateekamu obulamu nga bwe yateeka mu bantu. Abantu n'amalungu byonna bitonde bye. Era byonna ke kabonero akalaga nti akyali mulamu era aliba mulamu olubeerera. Nga mpita mwana we yafa n'azuukira Yesu Kristo era yawangula amagombe ng'ayita ku musaalaba bwe yagakkamu tegasobola kumukwata. Byaliyo naye yagalaga nti Mukama asigalayo Mukama. Bwe yali addayo ng'amaze okuzuukira yansubiza mwoyo mutuukuvu. Gwali nsindikira nnuŋŋamye era nsobozesa okumalako enseeno embi. Kituufu enseeno mbi. Gwe muganda wange akyawakana sitooli eno yiino. Alisi ali buli wamu. Alisi afuusa Alisi yenyumiriza mu bulogo. Alisi okumunoonyaako nze ŋŋanze omuntu kimpitiriddeko buyitirizi. Ne ŋŋaka noonye ku Alisi ono. Byatandikirawa lwaki yanyiiga nnyo bw'ati. Alisi nsonyiwa okwanjula naye sooka obuze ku bantu era oddemu obeeyanjulire. Nsanyusa okunkyazaako. Oli ku MR Live. MR Live. Webale kunkyazaako. Badde ngeeyo amaziga ng'amangi nnyo. Era ng'abantu bangi banyiivu gye ndi nti lwaki ologa omuntu okutuusa kwekyo beetonze biki bingi. Ne mugaa kati yalya ssente zange. Kati nange kye nabadde nnina okukola kubanga abadde ateekawo embeera kadama adisingulire emmotoka nawe ngenkweky'oyagala. Kitegeera ekintu ekyo nga mu butuufu nange nga obusungu ne bunkwata nali siina kukikola naye ate obusungu ne bukola ki? Ne bunkwata ne mba nga nkola ekintu ekyo kye nakola. Waloga muyita otya? Yali boyfriend. Yali boyfriend wo? Wamulogera ki? Yali ssente zange $6,000,000. Kati we nali sigenda kukola ki? Nali sigenda kumuloga. Naye obuzibu ekyansikiriza okumuloga. Yamanyira nnyo ate bw'ateekawo obuwala obunvuma. Nga bwakola ki bwanyimbira obuyimba ne mpulira ennaku ng'ennuma ku mutima ne mwegaya kali musinkaneko n'agaana. Omusinkane omwogere ku bya ssente oba ku bya ssente wali obivuddeko oyagala musinkana. Ebya ssente nali mbivuddeko nga njaga twesinkane ng'omuntu gw'oyagala. N'angamba naye oba oyagala nkole ki nkusinkane sooka ompe ki emmotoka kubanga nze nswala okutambula n'emikwano gyange nga ntambuza ebigere kati ndi sereebu. Bate we yaŋŋamba. Sereebu. Nangamba sereebu. Wale waŋŋambidde nti yaŋŋamba nti nze okuwa ky'oyagala so ngulire emmotoka. Kiki wali omwagalako? Wali oyagala mukwano? Iye. Anti kati nga bw'omanyi nti bw'ova ku kyeyo nga tolinayo omuntu bulijjo gw'oyogera naye ku ssimu era okomawo nga feeling ziriko oyo. Kakati nange nga mukubirako nga munaye nga mugamba nakomyewo.
era ebyo byonna bye mukubira buli kimu ateeka ku social media nempulira ennaku ng'ennuma okiwulira nemugaa jangu ati tutwesinkaneko tubeeko kye twekolera n'agamba munnaaye nga tetulina kye twakozeewo neetaaga ki motoka netubeera waawo ebintu no ne bigenda nga birandaga nengamba ne kati nkoze ntya omukyalo omu nandaba ku social media okwo ku TikTok nga nkaaba amaziga amayitirivu kubanga nebeena musindikiranga nga mugamba mpulira omutima gunnuma njagala kulabako nabyo ng'apostinga kati omukyalo oyo omusawo omuganda bwe yandaba nga nkola ki nga nkaaba nakola video n'agamba leero njagala tuloga ono omusajja akomye okulya ssente z'abakadaama bakomye okulya ssente z'abakadaama abantu abataagala kukola video munaye nga bagintuusako nga nesitula olunaku lwali lumu nga nkola ki nga ngenda nga sinagenda naye nga enamba y'essimu nagirabako okwo nga mukubira naye nga video nakoze ki nagirabye ng'ongamba nti nzijja osobola okunyamba mu kino omusana omuganda olaba video ng'okaba ku TikTok naye n'ateekayo ye n'akutaaginga nagaba gisharinga entuukeko kati nemukubira esimu n'angamba osobola okufuna ekifaananyi ky'oyo omuvubuka nemugamba nsobola okifuna nga nkifuna mu simu nga ngenda nkyozaamu nga nkitwalayo nga nsirika nga ngamba wiiki emu kijja kuba nga ojja kuba olabawo enjawulo mukwano nga ninda wiiki emu nga nze sirina kyendabako nga nkiraka byagaana okukola kuba nga nze naye siri nnyo omuntu w'ebyo ebintu byakweraguza nga mbivaako wayitawo weeks 2 ngenda okulaba abantu nga bansharingira ki video nga bagamba nti omuvubuka gwe walooza akwegayire okole ki omusonyiwe nange ogenda ku TikTok nga ndaka byebiryo bye bitambula nenkola ki nensirika nemugamba kakati munaye bwe mba temulese ssente zange teri kubasonyiwa munaye ng'abantu beegayirira famire yonna zonna nga zivaayo nga bagamba munaye twagala okole ki omusonyiwe nga munaye nandi musonye nange ssente zange zinnuma kubanga nange namuwa ssente nga ngamye mbu alina bye agenda kukola nnyimba biki nemuwa nga tuli mukwano naye kakati ate kusaawa esembayo nze tayagadde kumpa mukwano kakati munaye bwe mba temusobola kukwata ssente zange muzinzirize nange sigenda kumusonyiwa nebagamba munaye musonyiwe nemuga njagala musonyiwe nga ssente zange ki nga nzirina mu ngalo nga bangamba kale munaye katujja tukyanoonya nanga naye omusajja ali mu mbeera mbi nga mbagamba okumusonyiwako nja musonyiwa naye musooke mukole ki mumpe ssente zange kitegeera nga munaye nga bankubira essimu twagala lunaku weruti engeri gye wabiisa mu social media nawe nti ki nti nemuga mmwe mwenyini nyina ababisoosa mu social media naye nange sikirinaamu buzibu mma mwagala kumpa ssente zange muzimpisiza ku social media sikirinaamu buzibu nga bangamba kale nga bankubira essimu nga bangamba akasente kalabise bagenda okunkubira twali tufiiriddwa mu kyalo nga ndi mu kyalo ate bateekayo vidiyo endamuze bampise no ne ssente nenkola ki neŋŋaana ne mbagamba munaye ndi mu kyalo nga masimu mangi nagankubiddwa omwana munaye avunda aggwawo ne mbagamba munaye nze nange sirina kyakukola nze nninda mwe mumpe ssente ŋŋambe jjajja akole ki amute nga baŋŋamba kale tewali buzibu nga lukyo olunaku lumu nvudde mu kyalo lwali lunaku lwali lwa Sande nga ŋŋenda nga ntuukayo nga balaba ne kojjaawe ne anko omulala nga bajja nga bazze kukola ki kuleeta ezo ssente nga mbagamba kati tukubire jjajja asobole okukola ki okumuvunula nga tukubira jjajja nga tumugamba munaye gaya abadde afunyewo $6,000 azireese mbu tukole ki atuddiza akasente kaffe naye ali mu mbeera mbi n'angamba lwaki omuta buno obudde kubanga yinza okuddamu n'akumanyiira nga nkola ki ngagamba kale ngenda kumu appointment lwe naaba siri bize nga bangamba ate mbadde manyi bwe tukuwa ssente essaawa eyo bagenda muvunula akole ki atereere nga tumugamba nedda twogere ne jjajja asobole okuba nga akola ki ng'akikola mu bwangu munoonye ssente endala ezigenda omuvunula kubanga ki ku
kuzina ate ze mumpadde size zigenda omuvunula zeyatwala ndala nez'okumuvunula ndala nga munaye nga bamukubira jjajja ng'agamba munaye muleete sente bwe ziti tukole kitumuvunule yabasaba oba yangamba sente meka sikyabijjukira bulungi awo kubanga yaŋŋamba sente ze babasabye ate nnyingi nnyo okumuvunula ne mugamba nti kati olabye singa wakwata sente zange mirembe n'ozimpa oba n'onsisinkana kyandibadde kitono nnyo kyokka kye nali neetaaga kaboozi ke kaleeta obuzibu kwemolera mu kaboozi z'okukola ennyimba oba okitegeera yagamba njagala sente zakola audio ezo neziweebwayo ate sina ngoye ezo ziweereddwayo ate kakati oluyimba lufulumye vidiyo tuwaddeyo kakati ate olwo njagalayo ba tiktok abakola ki challenge mbu buli tiktok amitwala 5 nemusindikiranga olwamala munaye ebyo byavaamu n'akomawo nga yeegayirira ng'ate ng'akoze eki ng'ateredde nemuga kakati oŋŋamba nti kakati mbw ate ayagala kumpa akaboozi nemuga sikyayagala yamala ne bamuvumula n'ateredde ateredde kati jjajja yamuvumudde yamuwa appointment n'agenda namusinkana Alice kakati kikabanna naye ate omusajja mbadde manyi sente bwazimuwola bwozi wazimuwanga gwe wabalira sente zewamuwanga mukyali nasooka nezimuwola kakati ate nga bw'omanyi ebintu by'omukwano biziba amaaso kakati ate nga bw'omanyi nti omuntu asobola okulaba nti omuwadde sente nagamba ono omuntu okimanyi bwe mukwata wano asobola okuzinsonyiwa kakati nga tatandika kunteeka mu laavu ate nze nezira kumpembejja nga laavu terinya nga buli kadde mbeera ndowooza gaayi wamufuna otya oko ku social media ku tiktok nga ngamba nsaa kunkolerako ku challenge kibiki nga tunyumya nga tukolaki nga twogera olwamala kati ngaateekawo embeera nakakayimba nina akayimba ako kengenda okufulumya naye munaye siinawo sente oba olinawo nyamba oba okitegeera wasooka kumuwola yasooka kumuwola yasooka muwola $5,000 nagera ng'alinnya kaakati awo ate endala nazimuwa lumu $1.5 yabimbalira byonna lumu nagamba kuliko audio ya kakadde kamu vidiyo ya $2,000,000 engoye nazo zaali mu kakadde kamu n'ekitundu kaakati bwe tugira netubigatta awamu zawera $6,000,000 ngeri gye zonna wamu wagenda omuntu yamuloga alina ssabo oba wagenda mu maka ga muntu gye bamulogera alina essabo wagenda mu busiisira ogyemu nga toyingidde bankambwaya kubanga nali ngendera ne musokisi ne baŋŋamba eno tewayingira esokisi omukyala ali mukambwe nnyo oyo yamuloga ali mukambwe nnyo ogyemu sokisi agambye kati okumuloga okuzimbazimba bwakyo gwe wasalawo bamuloge bwe bakyo yagamba nti mukola ki yambuuza kati gweoyagala mumukola ki musuule eddalu omusuule ku accident nkole ntya ne mugamba nti kati olaba oyo gaayi yewanisa kafeesi kako yegamba nti nga bwali omulungi ennyo kati njagala feesi eyo gyoba oyonoona jjajja kaakati jjajja nagamba nze sirina buzibu kwata sente oziteeka omwo mu kibbo ezo zo wadde yali agenda kunkolerako bwereere ez'omu kibbo zo olina oziteekamu yali aŋŋambye mutwalo gwe nateekamu mu kibbo nenteekamu n'ekifaananyi nangamba yogererako byonna byoyagala bimutuukeko okitegeera nenteekamu mu kibbo nenkola ki nagamba gwe genda ewa otuule olinde nenzija ewaka nentuula neŋŋamba kirabika byagaana okukola banze ebintu ebyo sibikiririzaamu nnyo nanti era kyova olaba naye sirina option yonna singa oyo omukyala teyavaayo nti akole ki aŋŋambe nti jangu nkuyambe okitegeera
kubanga sibikiriza nti gyebiri. Alice Anje mpozi wali mu nsi ki? nali Saudi. Wamalayo bbanga ki? Ebbanga si ddene nnyo. Wali okola mu kiyumba? Myaka 2 n'emyezi 4. Kati awo sente nzimwanga nga ndi mu mwaka gumu we nazimuweera. Kati awo nvuga mwaka kaseera ako konna. Kati mukubira ngamba mune wakitegeddeko nti natuuse wano Uganda. Ngamba ate wabadde wangambye ekitegeeza ennaku zino zonna obadde n'abasajja bo balala biki. Nemuganda we tubeera eri mu mbeera embi nga mubutuufu nange okusinkana mbadde njasooka kwetereza mbeere nga nkutuukako nga ndabika bulungi. Kakati biki ebyo by'oŋŋamba nze sirina budde bwonze nyeeno mu kyalo ng'atandika okwekalakaasa sebo. Nga bw'omanyi nti munaaye omusajja olina okumwetegekera kubanga munaye ku social media kwaliko omusajja omu yagamba abawala muveeyo Saudi ne muvayo ng'engalo zikalabula ne mutuukira abasajja. Kati nga mubutuufu ekintu ekyo saagala kituukiriza. Tulina ebintu bye tusiimuuza babita Rolex bisala engalo zonna ne zigendamu enkyakya. Ne ngamba omusajja abyogera dda nti abakazi batuukira abasajja ng'engalo zonna zibasala busazi. Ne ngamba sijja kukola ki? Sijja kikola nti oba mugamba jano ne ku kisaawa biki. Navaayo mpola nenkwati nenkubira omuntu yankima ku kisaawe. Okitegeera. Abo butamugamba nti oja kyekyabatabula. Kirabika oba kyekyavaako obuzibu simanyi. Yagamba watuukira mu basajja bo balala biki. Nemugasa atuukira mu basajja balala bonna era siina we nali nkoze eki. We nali nfunye kasompyo. Kakati munaaye njagala tukole ki? Oje twekoleko emikolo. Ngamba munaaye ekitasoboka njagala motoka. Gulire emmotoka? Sente wali ozze nazo ez'emmotoka? Ate nali nsize nazo. Nali size nazo nga manyi nti bya laavu. Nga manyi bya laavu nga simanyi nti bagenda kunteekako bajeti endala ey'emmotoka. Wawulira otya agambye ngulire emmotoka? Nawulira nga mpunze bunzi ne ngamba kakati ati ali no mmotoka manyi mmotoka kijja ayagala. Ayagala Subaru Sport. Singa yagamba akati nti niwandika mugulidde. Nali nsobola ogenda nenfuna we neewola. Panga inali mwagala. Netufuna ati ka milioni nyaawo. Omwana munaye atambule ne muganda nange njagala obeere mu bulamu obulungi. Omanyifu abakazi nga wasazeewo okwagala omusajja ng'omwagala. Ate n'okumanya nti bano balaavu eziba n'amaaso. Omuntu tomwegatangako, tomulabanga nako, just mweraba ku video call. Nenga walayi nga buli kimu kyakusaba ng'oyagala omuwe buwi. Omanya abasajja nga yatandise okugondera bulungi nnyo ng'agonda eddoozi laligonza. Nga ne bw'omuwulyako buwulizi ne bw'omulowoozako bulowooza ng'oyima. Kati olugendo lwange bwelutyo bwe lwali. Buli wamu obunya amawulire gonna abantu baga oli mulogo bakola mu challenge. Anti nzo ndaba sikyasobola n'okutambula ku booda nga sitaddeeko masiki. Bangamba siye ggwe omulwadde ali mu mbeera ki? Siye ggwe yaroga muno ne ku wiiki ewedde nibadde nnina omuwala gwenkimye ku kisaawa. Ne ntuuka wali ku airport. Ngamanyi ate teri muntu agenda kukola ki? Naye nakava wentu waliwo wano we baviiramu ne bagamutambuzeewo ebigere muyingire eri munda. Kati abo muyitawo wano bayitawo ku check-up wano eno bwe wati awasooka eno nga tunakutuuka eri munda. Nga mune nga abasajja nga bangamba wuuyo omukazi yaloze munne. Nengaba naye kati nga nsolooza nyinza otambula nga seesabise. Bayinza n'okunkuba. Era oluvaano ntoba ngenda mu tawuni oba nkwata kubo eryawa lyonna. Ngenda neesabise masiki amaaso gaagalabikako katini. Kakati okima abantu ku kisaawe. Waliwo gwe nali nkimye nga muntu wange. Yali manyi olina wiibo okima abantu ku kisaawe yawuba. Yakwetondedde togenda kumusonyiwa mukiba temuli mu kintu kyakusonyiwa. Omutima gwange nyinamu omutima ogusonyiwa. Namugambye okumusonyiwa ngenda musonyiwa tusigale nga tuli bamukwano just nga temubyakweyagala. Sisobola kumuwalana oba okitegeera kubanga akasente yakakwata n'akazza naye nkola ki? Nangamba musonyiwe.
omuyimbi nankubirayo naawe akayimba era bakadama bagambye omusajja oyo nga ayina akamanyiro kangi wakamusonyiwa ate atandise okuba obuyimba nakakuvoola mbu abantu abali baagala afe mbumanya biki kali awo akayimba ne bagamba oba oddemu okaloge nkuba kakatandiko kakawona ate kali mu kumanyiira anti bakadama banyiivu nnyo bakadama baŋŋambye n'omusonyiwa ne tulaba ng'oli naye mulaavu tugenda kuvumira mwaka mulamba bwe baŋŋambye ne baŋŋamba oba oli mwetegefu okuvumira omwaka omulamba nga buli lunaku buli lwe tukeera kuvuma gwe muddire bansuubiza kakati yava ku kyokubanga bwe mwogera private message zammwe ate azipositinga kyava kuki anti nange kyeneebuuza ye alabika yali alowooza siina kyensobola kukolawo ate message zaali zamukwana ate ng'azijja nazitwala gwe omugamba nga ati ekyo kinyiiza wakyo anti namugamba ne mugamba nti binyiiza ne mugamba lwaki ebintu bye twayogedde ate essaawa ye mugenda kubiraba mbiraba ku social media agamba anawe tolina kyoŋŋamba oba okitegeera yali wampakamu empaka nyingi oba naye wali wampaka nga akwesasuza omunyiiza nedda siina kye nali munyiiza era buli kimu nga bondaba nze ebintu ebyange byampolampola buli kimu nkikwata mpolampola okitegeera mugamba Martinikaizi nkwagala ogenda owulira ogenda owulira munnaye Martinikaizi nkwagala katuuse edda ku TikTok abaana bakatudde mudda oba wabwogeranga busanyusa wala omuntu ayogera obuddu nga busanyusa nga sawundi oledde yokka engeri gyakyogeramu munnaye ogenda okuwulira munnaye nze kakati ndi eno omutima gunnuma ogenda okutuuka eri ng'abantu batudde mu kibinja abantu nga 5 olina bazaddewo bazadde bange nyinayo maama wange maama teyabiraba oba tali ku TikTok maama wange tali ku TikTok tabirabangako simanyi abakalaba famire yange bababiraba kubanga bitrendinze nnyo kubanga n'abewaffe eyo muntungamu bakuba amasimu tulagirira omusawo gy'abeera kwakati bweba byatuuka eyo entungamu akitegeeza abantu beeyo okukyala balina ku masimu babiraba wali ogenzeeko omukyalo wava e Saudi saagendayo maama tomulabanga maama wange yajja eno wagenda kumulaba gendayo wiikeeni ejjo omaze ebbanga kiwa wano jamugwako 5 wajja mugwa kutano tuli mugwa 10 kati tuli mugwa 8 wankwaga msangwa emyezi 3 maama tumulabanga maama yajja nandabako yajja n'omutabani wange ne bandabako bwaddayo anti eri bamanja omuko kakati munaaye eri baba kubanja omuko ku kyalo kyamwe toddayo ngalonsa siddayo ngalonsa bajja kumbuuza ate omuko aliwo mpulira nti ogendayo omuko atya omusajja wange bba wange yakuzaalamu omwana bagamba olina okuddayo nga olina omusajja okuze nkuze tujja kufunira dimaliza omumanyi dimaliza omumanyi owebikomo naye bba wange wakolera wembeerera wenkolera tukufunira dimaliza naye abasajja okuba dimaliza naye anoonya naye nze abasajja abo abampi tebankolera abasajja abampi alisi bannange musajja mulungi by the way naye mumpi gamba alisi bannange kimaliza ng'obu kati oli ku dduka tuyagala kudda mu kyalo bakubanja omusajja kanti bambanja omusajja kati ngamba ngenda ntya mu kyalo nga sirina musajja tebagenda kukozesa nsobi anti bwe buzibu ndaba ensobi bagenda ginkozesa gwali ofunye keiziwo babitani Martinikaizi ate Martinikaizi naye nabuuka naye njagala muwembejja musitule mutwale mubakadde oba omuvuga speed nene sina speed gye muvuga nene yanvuga speed ayinza okuba muvuga speed mwava ku kyo kukacyankana nabwemuti
ebyo voice byateekayo n'ateekayo n'agamba n'alabye otaddeyo vidiyo ng'oli mu ssabo ng'ondoga biki kakati nze sente zo sizikwatanga nezikujja mu nsawo ne vidiyo ng'oli mu ssabo muloga agipositinga kiki ekyagimuteekesaayo yagamba nti ki ebintu bye tabikola mu social media ntino ki naye ekintu kyono Martin Keizi lwaki tutadde mu social media nti buli kimu ekiki akiteeka ku social media olwagiteekayo bwati oli n'agiteekayo n'akola ki n'agiraba najikuba screenshot nakajja akagundi nakateeka ku account ye nagamba kakati nyabo ogenze mu sabondoge nze nesirika sina kye naddamu naye munaye ondogera bwerere nze sente zo saazi kujja mu nsawo ate nange bye nakusaba tewabimpa oba okitegeera naye singa wabikwata n'obimpa sandikoze eki nandikuwadde nawe kyoyagala bwebitowe byali sotalwava ku social media era abantu bonna nga bagamba naye bannaayo omusajja akuwa sente zo akuwa sente zo bakadama babadde banyiivu nnyo kweyo ensonga kayimba kiga yakuyimbira okyakajjukira muntu mulungi mukadama alisingulire emmotoka ng'enkuwa ebyoyagala yakuyimbira akayimba kadama alisingulire emmotoka naye ebyoyagala nateekako nagera mu studio n'akakubo bakaali kamimwa naye ndowooza katuliddwamu abantu 12,000 mu challenge eyo katambudde sika studio bakuyita Kadama Alice waye yali kutuuma ali erinnya lyange Kadama Alice ne ku TikTok oliyeyita ku TikTok neyita Alice Tana ye kali kakadama yakateekawo oluusi nga manyi okuddaawo bane kadama wange ontadde mu kusente labayo bwenyirira kati sooka ompe emotoka gye wansuubiza buli kimu kitereere oba okitegeera ye kali yakateekako buteesi bane sente z'abakadama ziwooma nga bwatyo bwayogera Rakwano kati no gwosanze nenseko kati nsekako nenze nga mbeera mu maziga kyovula nagala nogenda mu kyalo tandigenze mu kyalo nga beebuuza kye kyantuukako abewaffe tebamanyi nti sente nazigaire omusajja tebakimanyi kati bambuuza ate lwaki tojja anti munaye ndaga muntu yange yabula kakati ate ndi mu kugiriniwalinga bampe sente oba okitegeera wandize mutone nga ati sina sente zindeeta sente banka yazikwata bangamba nyina osooka kuleeta endaga muntu nga bwe mbabuzaabuza anti kati nzo ndaba ndi mukyala mukulu naye ewaka mukwano nga nagenze n'emigo baginsabula kolera efujjowa ne makingi n'emigo baginsabula kakati ndi okuddayo ewaka nga tesirina sente zinamenyekera esaudi nga nzi yazimenyekera naye sebo ne mbanyonyola nti bazibba kati ye abeerawo omuyimbi Martin Keizi abeera Kawempe togendangayo nawaabwe sigenda simanyiyo mpulira linnya Kawempe nti gyabeera ndabeera Kawempe wano bwebagenda okuwa sente zo wamusinkana omuli gwe wasooka okumulabako ne bakojjaako era feesi ntonetone bwete agamondemonde eyo nezinto anti ye munaye ng'atya mu mikwano gye okumulaba kati n'emikwano gye bankubira munaye tetukyasobola kutambulako ne Keizi alabika bubi nnyo era yajja nga yeesabise bw'ati ng'ayambadde ne gaalubindi feesi tewagiraba nze nalabako nga yali ataddeko gaalubindi ku feesi ng'agamba munaye nsaba kunsonyiwa nga mugamba munaye sikulinaako obuzibu kasita otaddemu kunvuma ekyo nakimugamba weddamu okunvuma nja kukulogera nemugamba kasita toddamu eddoko kati likuli kumpi bwerityo oli wakuvuma ngaodduka mu ssanga ologamu anti kyoba omanya abasajja bamanyiira nnyo ate tulinamu abo abasajja bataagala kukola nga ye akasente k'omukazi awulya kamumomera okufa tugenda abaloga bajja kutya anti ez'okujjanjaba obwo obulwadde nazo ndala mukko nyingi nyati oli yali mukozi yali muyimbi yali
muyimbi yasindoza alina mulwezi na mululu oba gwe wamufuna obubi ku bibiri gwe wamufuna obubi ate no yes akola nti buli mulimu abufuna naye ndowooza yali ayagala kugattirizaako omwana katonda ali eyo angoberera emboozi yeeno tukikoze bwe tutyo naye bw'ogiteekako nnyo amaanyi n'obwongo obaako ne kyoyigamu nkiddamu nti nze nzikiriza mu katonda kitaffe asinga byonna era nze eddembe lyange lyonna naliteekaawo sitole nga zino ziba nkulu nnyo fe okuzeewala oba netuzibuusa amaaso tekijjuza nsi zaffe za myoyo nkiddamu nti mu nsi tulina amaanyi abiri katonda waali eyatonda eggulu n'ensi na buli kimu amaanyi okukamala wabula ne sitaani obayita omulangira w'ensi naye muzibu nnyo akukola buli kyayagala singa ogwa mu butego bwe bonna b'amaanyi so omu agaba obulamu omutagaba bulamu kiri eriggwe okusalawo naye nga bonna basobola okubikola wadde ng'ebyono tebiriiko obuyunike ebya sitaani biriko obuyinike Alice oli wa ddiini kiba kati oli musamize ndi mukatoliki era ne leero nakedde ogenda kusaba ate otabika anti nkugambye nze naye sibikiririzaamu kakati obikiririzaamu sibikiririzaamu bulungi naye ng'ate walaba nanti nange kenyinyi naye sikikakasa kisobola okubaawo kubanga nze naye sibikirizaamu era nga oli ne bwaŋŋamba mulaba bulabi nze ne mukyala mukatoliki nnyo nsabira ddala nanti kino ekintu kyekiraze abantu bonna be babbye abawala kugamba miliyoni 10 miliyoni 2 bali omwo mu inbox yange mukwano bakaaba babbye abaana bakadaama bababbye nga bw'okiwulira buli omu naavaayo ng'akaba nze mba ne wiiki eno mpuliriza abantu abakaaba nempulira nga mutuufu n'essimu njagala ngikanyuge abaana abasajja bali eyo buli kadde babeera mukola kibambi babatetenkanya butetenkanya naye mukwano bwe tebakubba nze nawaayo nga nzikiriza omulanga ddala si kukubba si mubbi ekyaleeta obuzibu kukumma kaboozi akunyima akaboozi kyandibadde awo obuzibu okumanyiira okuba nga nvuma ate nga buli kimu akiteekayo wamulanga kukuvuma kyekyo ebyo byonna singa tebyaliwo naye ndi mulese kubanga nze munasi sibana sente za kutwala ku basawo sente zange nzitwala mu church ku Sunday ku MR Live kwe tubadde tugenda kukomawo gyekuumireko webale tufula bannambeemu webale tufula banjawulo naye waggulu wa byonna webale tukkiriza kuweereza buli wotuwa ogwo omukisa oba otuwadde omukisa naffe ogw'okubaako n'ettafaali lituuka ku ggwanga lyaffe nze nzikiriza nti twetaaga kyokka olwo n'ebirooto byaffe byonna bituukirire amannya Metaani Club Bongo oba Rima Sam mweraba